بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ثم يبزع الله سبحانه وتعالى atugabirira ebyengera ebiyitirivu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ebyengera byatuwa baddala ekyengera ekyokubeera nga tuli basiraamu fahiya min a'zami ni'ma التي أنعم الله على عباده. tumwegerera Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukuumira ekyengero ekyo ekyokubeera nga tuli basiraamu. Abajjulukuka buli kiseera abo bangi naye nga bantu nga ffe bakubiriza tuyitirize okwolongoosa emirimu gyaffe tutuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Tuli mwezi guno gwa Ramadan mu nnaku 10 erisembayo. Ekyo nno kitulengeza ebintu bingi. bil amsi al-karib waggulu wano jjo twali tutandika okusiiba olwaggulu lwayise nga tutandika okusiiba naye kyewuunyisa okubanga tuli mu abo olwalwera aboogera nti wiiki ejja tufundikira Ramadan naye nga twakagitandika jjo wano naye katutwogera ku Idi. Ekyo nno kitulaga obuwangaazi bwaffe bwe butwe bugenda okufaanana. Bukye ku makya nga tokyali ku nsi, bukye ku nkya ng'oli mu kaburi, bujja kukya olabanga ekiseera ekiba ekiwanvu nga tuyimiridde mu maaso ga Allah. Naye bwe twali tutandika twalabanga olusozi olunene, naye olwaleero tuli mu kufundikira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumazaako bulungi era tubeere nga tufundikira bulungi. Kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti innama al-a'malu bi khawatimiha, emirimu Allah gibala ku nkomerero. Wano wali omulimu mu kiseera kino kye tusigazza we wali omulimu. Allah kwatunuulirira emirimu gyaffe gyonna gye tuzze tukola. Ekisinga okwewuunya ku basiraamu abamu, simanyi tukakasa nti tugenda oba tukakasa bukakasa nti tuli bakubeera ku nsi. Basiraamu bagenda bakendera mu mizikiti musole ya talawiya balaba Ramadan ekoze eki kyova olaba Allah okutuwa omwezi gumu tusiibiremu Ramadan. Ekyo Allah yakirabanga kye tusobola. Era abantu okweyogeza nti Ramadan gwali badde mwaka mulamba, teri alisobodde, bantu baali badde babivaako. Naye omwezi guno ogwo Allah bw'ayagala tukoleremu ibaada tufune takwa. Mulimu abasiraamu abalabanga abalina olusozi mu kusiiba, era abasiraamu abamu balaba nga tuli kuyoleka yennyini, era mulimu gw'obuuza twakasiibako mmeka nga tayagala kuzimanya. Agatombuulira ninda ekintu eki njagala balange bulanzi nti enkyayidde, kyagala kumanya kubanga buli wamanya ezibulayo awulira ddala nga ayagala kwabika. Naye omusiraamu alina okumanya twakasiibako mmeka
buli wamanya ze twakasiibako alaba awali obuki obugayaavu n'agamba wano mbadde nga yadde kankole ki anyongeremu amaanyi. abamanyi baffe ab'obusiraamu abaatukulembera mina salafu salih balina ebigambo ebirungi. bagamba kaifa tajidu ladhatu taam maa wujudi lmarad, omuntu afuna atya obuwomerevu obw'emmere ng'ate mulwadde. waliyo omulwadde awomerwa emmere ne booleeta efaanana etya alaba nga temukola ki temuwomera. teri asobola kuwomerwa mmere nga muki nga mulwadde. wakadhalika la tajidu ladhatu libada maa wujudi dhunub, nawe ekito tosobola kuwomererwa buwomerevu buli mu ibaada kusinza Allah ng'okyalina amaki amazambi. mazambi ge gatuuse omuntu ku ddaala eryo. tumalirize tuve ku kino tusiibe tukole ebirala. ekikusumbuwa maki mazambi gakyali mangi. sebo wa kamera obeeganye giveeko attention yaffe ogibuza, kubanga tosobola kuwoomerwa ibaada kusinza Allah na kusiiba ng'okyalina amaki amazambi ge gasumbuwa abantu. baganda bange abasiraamu, ramadaani tuli mu nnaku 10 erisembayo, omuli ekiro ekyamagero ekyekitiibwa ekiyitibwa laylatul qadr. nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tukinoonye mu nnaku 10 erikola ki erisembayo. ezino ennaku zetulimu. kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yajtahid ma la yajtahidu fi ghayrih, nabbi yalinga anyiikira nnyo mu nnaku lino 10 erisembayo olunyiikira lwatanyiikiranga mu nnaku ndala. wakana yukidu ahla, yazuukusanga abantu be. kana ya'takif, yatuulanga itikaafu mu nnaku zino 10 erisembayo fi lmasjid. wayukidu ahla, nazuukusa abantu be nasiba ekimyu kinayatan ani lijtihad. bakulu nabbi yanyiikiranga nnyo mu 10 erikola ki erisembayo. ekitwetaagisa ffenna naffe okunyiikira. abasiraamu abasinga obungi laylatul qadiri tubazambaze. ekiro ekyabirimu olumu abasiraamu babeera bangi. ekyo bwe kigenda ekyabirimu 2 tebakola ki tebalabika, bajja mu biro ebyo ebyensuusuuba. kati mulimu abasiraamu abakakasiza nti yayise. waliwo eyangaye nti seeka enkuba ogirabye? kunze njirabye. nanga ate laylatul qadiri teyise? eyise, era nze Mungu agimpadde. ekiro kyonna obwedda ndi mu kusinza. naye ani yagaye nti eyise? kati oyinza omusanga yagamba yakikoze ki yakimaze yakigadde nga yeebase. abooluganda nabbi yanyiikiranga nnyo mu nnaku lino 10 erisembayo. tunyiikire nnyo ibaada tuzongeremu amaki amaanyi. luli oba obadde osoma Qur'ani ejjuzu yongerako. luli obadde osaddaaka kitono kola ki yongerako. hadisi ya Anas radiyallahu anhu yagaa nti ala amalu fiha, okukolera omulimu mu nnaku zino 10 mu kiro ekyo ekyamagero, min assadaqa wassala wazzaka, mu kusaddaaka mu kuwa zaka n'okusaala, khairun min 1000 shahr, kisinga obulungi emyezi 1000. so si kwenkana, kisinga obulungi emyezi emeka 1000. emyezi 1000 bwogikubisaamu y'emyaka 80 n'emyezi emeka 4. ibaada eyo gy'oba okoleddemu mu kiro ekyo ekyamagero
oba obadde osaala oba osaddaase oba owadde zaka oba obadde otendereza Allah khairu min alfi shahr. Ngera Allah subhanahu wa ta'ala bweyogera mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugaa nti laylatul qadri khairun min alfi shahr, yesinga obulungi emyezi 1000. Ekiro ekyo kyemulaba. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yawa abantu ba ummeeno ekiro ekya laylatul qadri? Songa ziri bbiri. Ekisookera ddala, Allah yatuwa ekiro ekyamagero, fadlu min Allahi wa minna, bulungi okuva eri ani? Eri Allah bwe yayagaliza abantu ba ummeeno. Ekyo Allah yakituwa olw'obulungi Allah bwe yatwagaliza. Era wahiya baqiya ila qiyami saa, era ekiro kino ekyamagero kyakusigalawo paka Allah lwalizingako ensi eno. Mulimu abalaba nti ekiro ekyo kyagenda ti nabbi olwavaawo nakyo nekikola ki? Nekivaawo. Fahiya baqiya ila qiyami saa, kyakusigalawo paka kiyama lwerikola ki? Lweriyimirirawo. Ensonga eyokubiri, lwaki Allah yatuwa ekiro kino ekyamagero? Liqasr a'malu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, olw'obukendeevu bw'obuwangaazi obutono bw'emyaka obuwangaazi abantu ba umma ya nabbi Muhammad bwe balina okwawukanako abakola ki? Abasooka. Buwangaazi bwaffe butono. Nabbi yabulaga n'aga nti ma bayina 60 wa 70, wakati w'emyaka 70-60. Naye bali bawangaala emyaka 1000, 12, myaka 30 bali mu kusinza Allah. Kati olw'obukendeevu bw'obuwangaazi bwaffe obutono, Allah n'atuwa ekiro kino ekyamagero. Olaba owangaala emyaka 3 n'ofuna obulungi bwa laylatul qadri, ibaada gy'okoleddemu ng'esinga emyaka emeka? 83 n'emyezi 4, naye ng'owangadde ate emyaka emeka? 3. Ekyo Allah yakituwa olw'obuba nti obuwangaazi bwaffe buki? Butono. N'olw'ensonga ekozesa kyansi eyo. Era omuntu bw'abeera mu nnaku zino 10 zonna nanjiikira, obulungi bwa laylatul qadri abukola ki? Abufuna. Ni lwaki mubaza bubaza? Leero kiyinza okuyita najja kyayise ne bakomaawo. Era ng'abasiraamu bwe twamanya nti 27 ojja kulaba abantu kukiro ekyo bonna nga bakoze eki? Bayise baweddeyo, bamanyi lwe kiyita. Ye nabbi yagamba mukinoonyereze, mukinoonye mu 10 erikola ki? Erisembayo. Kati ensonga ezo bbiri Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obulungi obuli mu kiro kino, obulungi okuva eri Allah bwe yatwagaliza. Allah wakwagalizanga ekintu kikole. Ekyokubiri, obuwangaazi bwaffe butono, okwawukanako abatukola ki? Abatusooka. Omusajja omu yali mu babani Israel, yasinza Allah ibaada emyaka 70. Wano abasiraamu abeera n'emyaka 70 nga ibaada zalina za mwaka ogwo, oba ntegerekeka. Naye omusajja ono ku mulembe gwa Musa yawangaalira ku mulembe gwa Musa n'asinza Allah ng'alina ibaada za myaka 70. Wana naye alina ibaada ez'emyaka 3, bwe kyowangaala nga ibaada zirina. Kale ne woba olina emyaka 5 batandika otuggulirawo ekitabo kyaffe nga tuwezeza emyaka 15. Ani alina ibaada okuvaawo paka ewakoma? Ibaada ezo ng'ozirina myaka 4 ng'ozirina, ng'ogjeemu obwenzi, ogjeemu obubbi, ogjeemu vurugu, shiriki. Abantu abamu twakatandika okusaala, abantu abamu tutandise ku mirembe gino katono okusaala. Wangadde emyaka 4 otandise okusaala ng'olina 35. Bantu bakajumbira ibaada. Naye yasinza Allah emyaka 70 n'akola ezzambi eryo.
Allah ibada zonna nazisazaamu ezambi ezo ibada zonna Allah nazikola ki nazisazaamu Allah bw'asazaamu ibada ze omusajja oyo neyejjusa neno ezambi lye yakola yedibaga neyegatta n'omukyala obwenzi Allah nasazaamu ibada bwe bubanga obwenzi busazisaamu emirimu ejoffe bakasazaamu gyenkana ki munziremu bwe bubanga obwenzi butta emiki emirimu bakasazaamu ibada z'emirundi emeka ye ze basazaamu olina zenkana ki gwe basazaamu luli noyenda ku muka muno ne basaza noyenda ku mukyala akola mu katale ne basaza noyenda ku mukyala ajja ku muzikiti gwolaba buli kiseera ajjumbira ne basaza bakasazaamu zenkana ki kubanga obwenzi abasiraamu mubulimu obwo mwabufuula halaali naye bwe yakola obwenzi Allah natta ibada ezo neyejjusa n'ava mu kukyalo kwe yali n'atambula n'agenda n'asanga awali abeetaavu bafukara bamasakini n'atuula nabo okumala ennaku 7 n'agula omugaati n'agubaliisa awulira kikola ki kimulumiriza abadde asinza Allah emyaka 7 nga ibada zonna Allah yazikkiriza Allah n'amusonyiwa n'amuddiza ki emirimu gye tubulaba Abi Musa al-Ashari bwe yali afa yayita abaana be n'abakuŋŋaanya n'abaga nti udhakkirukum bisahibi ragif mbajjukiza ekyafaayo kya nannyini muki nannyini mugaati yaliisa abantu omugaati abeetaavu Allah n'amuddiza ibada ze kati n'olw'ensonga eyo ekiro kino ekya Lailatul Qadr olw'obukendeevu bw'obuwangaazi bwaffe Allah yakituwa ate era ekiro kino ekyamagero Allah teyakiwaayo umma ndala yonna min al umami sabiqa illa hadhihi al umma fahiya khassa li ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyeyawulidde ku umma ya nabbi yokka Allah teyakiwa umma ndala olw'obulungi Allah bwe yatwagaliza n'olw'ensonga eyo munyiikire mu kyo musabiremu nnyo Allah edduwa abantu abasinga twesigamira nnyo edduwa z'abamaseeka naye bamaseeka nabo balina ebizibu waliyo seeka gwolabira ddala gwoleese okukusabira nga ye kennyini yeetaaga kusabira ge mazima twesigamira nnyo edduwa z'abamaseeka n'oleeta seeka akusabire nga sheeka yeetaaga kusabira ekirala mugenda ne mwesigamira edduwa z'abamaseeka nga seeka n'ebizibu byo tabimanyi okanda mugamba ekigambo eki seeka sikyalina mirembe seebaka nsabiraako eri ani eri Allah seebaka naye ng'oganye n'omubuulira ekikuganya okwebaka oyinza okuba watta na muntu ekyo sobola kibuulira seeka nti seeka nkuleese wano onsabireko eri Allah natta omuntu naye owoza ekigambo eki sirina mirembe bintu biganye obulamu bunkaluubiridde naye nga watta muntu wakajjamu embuto eziwera naye tosobola kibuulira ani seeka osobola okubuulira seeka n'omugamba nti sheekh ekikundeeseza mu maka muno nsabiraako edduwa eri Allah n'akabikkula sikaati ku bakyala 7 naye ekyo osobola okyogera nani ne Allah wo n'omutegeeza n'omugamba nti ai Allah natta omuntu n'akajjamu embuto bweziti n'akakola kino ne kino ekyo Allah kimutegeeze gwe kennyini kubanga seeka ojja mugamba nsabire edduwa ye tamanyi bizibu byo naye gwe osinga okumanya ekikola ki ekikuluma kyogere ne Allah Allah akiwulira naye mwagala bamaseeka kubakola ki kubasabira tuyitirize nnyo okusaba mu kiro kino mu nnaku zino 10 tulimu
kubanga Allah awulira okusaba kwaffe era Allah atusonyiwa ghafurur rahim asonyiwa wakisa kwoyo aba yenenyezza n'amanya ensobi naye muneesigamira ku dduwa z'abantu bajje batusabire n'ekizibu kyolina kyennyini tokyogedde ntegerekisi oluusi oyagala kirala towulidde seeka nga akyogera nako owulira dduwa rabbana atina fi dunya hasana ogayi seeka namugambye nina ekizibu kyabalongo mana abalongo seeka tamanyi kuboogera naye gwe oyagala akole ki kyekizibu kyokola ki kyogere ne Allah wo Allah ajja kwanukula bulungi kyobuli mu kiro kino ekyamagero buli bwe tubeera mu kiro kino mu nnaku zino 10 tujjukira nnyo ekyafaayo ky'okukka kwa Qur'an kubanga Allah yagisiza mu kiro ekyaki ekyamagero inna anzalnahu fi laylatil qadr ay laylatu sharaf kiro kya kitiibwa Allah muyasiza Qur'an ekyo kyokka kimala abasiraamu okutegeera kyekintu kye balina kyaki kya bbeeyi obuzibu bwe tulina abasiraamu tetunnaba kutegeera kitiibwa Allah kye yatuwa Allah yatuwa ekyengere eky'obusiraamu n'atuwa ekyengere ekya Qur'an n'atubunduggulako ekyengera Allah kyataawa n'atuwa ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyataawa abantu bibiina byakulembera ekitiibwa kye tulina ng'abaki ng'abasiraamu hatta n'abantu bano abatali basiraamu okulya kwabwe kwe balya n'okweyagala ne riziki ze balya bazira lwakuba basiraamu we bali abantu abatali basiraamu abakaafu tebaalyeyagadde mu nsi muno ekyo kyolaba kye bafunako ekitonotono mu kweyagala mu kulya mu kubeera mu bitiibwa ebyo lwakubeerawo kuwa busiraamu Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa qul man harrama zinata Allah allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizqi Allah yagamba nti qul bagambe hiya lilladhina amanu ebyo byabakkiriza qul hiya lilladhina amanu fi lhayati dunya khalisatan yawma alqiyama bagenda abasiraamu abakkiriza kweyawula nabyo ziina ebirimu okwewunda wa rizq n'ebyenfuna byabakkiriza bokka ate khalisatan yawma alqiyama bigenda kubeera byanjawulo ku bo ku lunaku lwaki lwa qiyama tebolaba ekiseera bwe kirituuka nga mu nsi temuli muntu ayogera kigambo kya la ilaha illa Allah tewagenda kubeerawo bwetaavu bwa kubeerawo kwa nsi oba kitegerekisa ekiseera bwe kirituuka kyobulaba abantu abagenda okusembayo okuva ku nsi bagenda kubeera babi nnyo kati la ilaha illa Allah bwerivaawo nga teri akyogera tewagenda kubeerawo bwetaavu bwa kubeerawo kwa nsi kale ekitiibwa ekyo abasiraamu bakimanyi Allah kye yabawa n'ababunduggirako ekyengera nga n'abatali basiraamu balya olw'okuba ggwe beeyagala olw'okuba ggwe tewaba kubeerawo obusiraamu tebaali baddewo era tebaaliridde balya lwakuba obusiraamu we buli kati ne Allah yatuwa ekyengera kino ekya Laylatul Qadr tukikozese Allah yasizaamu Qur'ani ey'ekiki ey'ekitiibwa ekyo kijjukire ekyokubiri obulungi obuli mu Laylatul Qadr Allah mwakyusiza al arzaq wal ajal entuuko zaffe n'ebyenfuna Allah mwagerera ebintu ebigenda okubeerawo omwaka muki mulamba kyaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qaama Laylatul Qadr muntu bwayimirira ekiro ekyo n'akifuna ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah musonyiwa ebyonoono bye ebyakulembera mwaka mutya muyimirire mu kiro ekyo abakyala muberekerezeeko musinze ku Allah kubanga Allah mwagerera ebintu olaba otya Allah ng'agenda kukugerera mu kiro kino mu nnaku zino 10 akujje ku lubu lw'abaavu
ngaakuteeka ku lubu lwabaki lwabagagga. Mu kiro kino Allah mwakolera ebyo al ajali entuuko zaffe, kubanga kadari Allah agikyusa nga bw'aba akoze ki, nga bw'aba ayagadde. Naye byonna Allah abikolera mu kiro kino ekyamagero. Al ajal wal arzaq, entuuko n'enfuna byonna Allah abigera mu kiro ekyo. Mwaka mulamba n'akuteeka ku budget. Kati Allah mu kiro muno mwagenda okujjako abantu, oyo tajja kubeerawo mwaka ogujja, Ramadani erijja talibaawo, Ramadani erijja tajja kubaawo, ono agenda kubeera bw'ati, agenda kulwala, agenda kufuna kino. Ebyo byonna Allah abiteeka mu kiro kino ekyamagero. Tusabiremu nnyo Allah. Tuli fena naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atubuulira nti ekiro kino omuntu asobola atya okukimanya. Tatla'u shams la shu'a laha, hadisi eri Muslim. Enjuba evaayo nga terina maki, reizi zaayo, amafumu gaayo. Likathirati nuzulu lmalaika, olw'abamalayika abayitirira okukka. Wa kathiratu harakatiha, ne movements zaabwe nyingi, ne babeera nga ekitangaala ekyo ekyenjuba bakibikka olw'obungi bwabwe. Naye ekyo ekiba kibaleese, yu'amminuuna ala du'ai lmuminin, bamiinisa ku dduwa z'abakkiriza. Yitiriza okusaba Allah mu kiro kino ng'osaba ebirungi, osabe Allah akukingirize ebibi ebisobola okukutuukako, kuba ebyo byonna biri mu kugera kwani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo obulungi obuli mu Laylatul Qadr buyitirivu. Ekyokusatu ekirungi ekiri mu Laylatul Qadr, kathiratu nuzulu lmalaika, bamalayika bayitirira okukola ki, okukka. Ngambye ng'ekibassa yu'amminuuna ala du'ai lmuminin, bamiinisa ku dduwa ez'abakkiriza. Duwa z'osaba nga baga nti amiin, Allah yanukula, amiin, Allah kkiriza. Naye kijja kuba kyakabi nnyo bamalayika okubanga bazze okukusabira bakuddiremu ku dduwa zo nga gwokoze ki, nga weebase. Bannaye abantu nga basinza Allah, mugendeeko e Makka mulabe abantu be basinza Allah, abagenze mu umra. Naye ffe tuli wano ne twebaka ne talawuya ne tulema okukola ki, okusaala. Abasiraamu basaalako era akeezi ne bagwa eri. Abavubuka abalungi ab'ebitiibwa abalina emyaka emitono, akati mu oluvannyuma lw'emyaka 6 bali balabako mu talawuya. Omuntu wasaalidde ku myaka 3 n'abeera nga asaalako era akameka 4, bw'aliweze 6 agenda kubeera nga etalawuya akyagisaala. Abooluganda tukozese chance eno mu kiro kino ekyamagero, tuyitirize okukolamu ibaada, kubanga Allah ibaada ze yatuwa mu kiro kino ekyamagero khairun min alfi shahar, zisinga emyezi emeka 1000 obungi. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga tumanya obulungi obuli mu kiro kino. Era owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu nnaku zino 10 yasengukanga bakyala be, n'azuukusa abantu be. Wakaana yajitahidu, yanyiikiranga nnyo ma la yajitahidu fi ghairi, olunyiikira lwatanyiikirangako mu nnaku ndala. Tunyiikire twongeremu amaanyi, kubanga emirimu Allah agibala ku ki, ku nkomerero. Naye abasiraamu tubeera nnyo mu tulo, tulina obwetaavu bunene eri Allah, tulina ebizibu bingi mu nsi, naye obugayaavu bwe tulina tulinga abaamala. Oli ne yeebaka, kati oli bw'asaala n'aga nze namaze. Mugire musaaleko ekiro, muyimirire musaale, kamwegayirira Allah, kubanga abamu bamanyi nti webasaala ano biwedde. Ani yaga nti omuntu bw'asaala ano aba amaze? Naye osaale. Nabbi kye yagaana kyakuddamu kusaala ki, witiri gyoba toddamu kukola ki. Akati bw'ogamba omuntu nti taddamu kusaala olw'okuba asadde ne imaamu,
bwayagala okusala salatu listikhara ekiro okwebuuzako Allah tasaala olwokuba amaze banayi musaale situkako ekiro wegeyirire Allah situkako ekiro Allah omusabe osome ku Qur'ani y'ekitiibwa kubanga mu kiro kino fiha yufraku kullu amrin hakim Allah mwagerera buli kyonna ekijja okubaawo naye kyannaku nnyo omuntu gwe baleetedde budget okugimusomera nga yakoze eki nga yeebase olaba eno ey'eggwanga tebayitako bagenda kusoma budget kampulire enkumbi bagitaddeko musolo ki amafuta bagongezza bagakendeezezza oba sukaali buli omuntu atega ki naye budget Allah gyatuyisiza ey'obulamu bwaffe ffe tuba twebase bamalayika Allah basindise baammane ku dduwa zaffe bagaye nti amin Allah kkiriza Allah kkiriza nga gweokoze eki weebase twerekereze otulo tulina okwebaka mu kabuli ekiseera ekiwanvu bwe tuba tulo twe tukusumbuwa waliyo okwebaka okw'omuki okw'omukabuli nga teteryakukyusa naye yitiriza mu nnaku zino 10 okubeera nga osabiramu nnyo Allah okubeera nga weegayirira Allah okubeera nga okoleramu ibaada oba osadde oba osomye Qur'an oba kusaddaaka oba obadde osoma dduwa yitiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha yamubuuza nti ekiro kino bwe kinsangawo njogere bigambo ki n'amugamba nti gamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni riwaya endala eya Tirmidhi yaleeta ekigambo ekigamba nti Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni togiyita bid'a wawulidde abakyogera riwaya namba weri ya Tirmidhi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni oba Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni buyitiriza okwogera ebigambo ebyo naye ogenda okulaba ate twogera nabbi byataatuyigiriza ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bigambo birungi naye nabbi bwatu bwe yabireeta okusaba Allah kuyingiriza omuliro kikkakatako naye so si mu jamaa so si kubeera waduumira era ekyo ebigambo tebijjaawo adhikaari naye abantu adhikaari bazivaako olumala okusaala ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah ntegere kisaba siraamu ekyo ekigambo nabbi kye yatuyigiriza saba Allah Allahumma ay Allah innaka afuwun mazima goli musonyi tuhibbul afwa yagala okusonyiwa fa'fu anni kusaba okole ki edduwa gyolaba nabbi yaweebwa jawami'ul kalima ebigambo ebikuŋŋaanya ebintu byonna kati edduwa eyo olabanga amakulu ag'okungulu agalaga okusaba okusonyibwa bakusonyiwe naye galimu okusaba buli kirungi ekiri mu nsi n'ekiri ku ki ku akhira so totunuulira butunuulizi kusonyiwa kubanga omusiraamu ayinza okwetawaanya naga njagala Allah kumpa riziki ate nedduwa yakusonyibwa sirina mazambi yakuŋŋaanya buli kintu kubanga Allah gwaba asonyiye amuteerawo ebirungi riziki nagimuwa kati mutunulire nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim yasaba Allah bannabbi Allah yabawa ebigambo ebikuŋŋaanya ebintu naye nga edduwa zaabwe zikuŋŋaanya ebirungi byonna rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati ay Allah nkusaba onteeke mbayimirizaawo eki es-salah neki n'ezzadde lyange rabbana wa taqabbalu du'a Allah kkiriza okusaba kwange amanyi bannyonnyola nti edduwa eyo nabbi Ibrahim okusaba Allah kubeera mubayimirizaawo es-salah n'ezzadde lye yasaba Allah amulongooseza ezzadde liyimirizeewo ki es-salah mu dduwa eyo mwennyini ate era n'asabiramu Allah okumuwa riziki mu dduwa eyo yennyini n'asabiramu Allah okubeera nga nabbi Ibrahim ayogerebwako ebintu ebirungi okusigala nga ayogerebwako waliyo ayinza okusaala n'abeera nga alimu abo abasaala
nga Ibrahim bwe yasaba Allah amuteeke mu bantu abayimirizaawo essola n'atasaba riziki, kubanga essola okugisala yeetaagisa nayo ki? Sente. wa aqimu ssola wa atu zaka. Naye kati gweotunulidde kya ssola naye yasabiramu ne sente mu kuyimirizaawo ki? Essola. Omuntu okusaala essola kyetaagisa okwambala, okubanga abissa obwereere, okwambala kyetaagisa ki? Sente. Naye ng'asabye essola naye ng'agasseemu ebintu biki? Bingi. Kati nedduwa eryega nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ekuŋŋaanyiza ebintu biki? Bingi. Byonna muyitirize okubeera nga mugyogera. Yogera ekigambo ekyo kiyitirize. Saalako ekiro zuukuka. Abasiraamu balemu okusaala ne badda mu bakyala. Hakki zange nnya nino zitambulamu kiro kyonna, zerekereze naku ntono, oyimirireko ekiro, wegayirire kwani? Ku Allah, oddeko mu nsonda Allah oyogere naye ebizibu byo nga bwe nabagambye. Yogerako ne Allah. Naye bwe tunaddaawo ne twebaka ne tugayaala, obuwangaazi bwaffe bwe busalika, naye ate mizaani y'emirimu gyaffe yo tekola ki? Teyeyongerako. Tuyongere ku mizaani y'emirimu gyaffe emirimu. Fundikira ebigambo byange nga mbagamba, ennaku zino 10 zetulimu za kunyiikira, kwongera mu maki? Maanyi. Mutendereze nnyo Allah, yogera nnyo ku Allah. Senga abasiraamu baali bamanyi nti buli wayogera ku Allah ne Allah amwogerako, teri yalisirisiza lulimi lwe. Fadhkuruni adhkurkum. Omuntu buli wayogera ku Allah ne Allah amwogerako. Senga ekyo twali tukikakasiza ddala ti buli oyogera ku Allah ne Allah akwogerako. Senga buli muntu olulimi lwe luba lunyenyana kutendereza Allah. Naye tetukikakasa. Tutendereze nnyo Allah. Era omuntu buli watendereze nnyo Allah, bamalayika bamuzimbira olubiri mu jjana. Era senga olekeraawo dhikiri nga n'olubiri balukola ki? Baluwummuza wansi. Tutendereze nnyo Allah. Naddala mu nnaku zino 10 ezisembayo zetulimu, tuleme kukendeera mu mizikiti, wabula ate tujjumbire mu mizikiti nga tujjukira obulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba nti man sallama al imam, muntu senga asala ne imama hatta yansarifa, paka imamu lwamaliriza, kutiba lahu qiyamu layla kamira, Allah muwandikako empeera za muntu ayimiridde ekiro kiki? Kiramba. Naye ffe twagala kusaalako kitono ne tugenda, ate tunoonya nnyo baimaamu abatwanguya. Talawuya yaawo nnyangu dakika 10 nezi muba mumaze. Oyo imaamu asoma bw'atyo supiidi, asoma biki? Kulaani oyo agifumintiriza oyo weddakika 15. Naye abo betwagala abaki? Ababbugubugu supiidi dakika 2 abo abamaze. Tunoonya baimaamu abadduka supiidi emizikiti. Bane muyimirire, kye bayita okuyimirira kwe kuyimirira ddala ng'oyimiridde. Kakati bw'otunulira ensala ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kana qiyamuhu, kwalinga okuyimirira kwe, wa rukuuhu, n'okugenda ku maviivi nga byenkana. Okuyimirira kwe, ekigero kye yayimiriranga n'okugenda ku maki? Ku maviivi nga byenkana. Abasiraamu batwale ku maviivi olwewe eddakiika ezi, bajja nakujjukiza subhanallah. Naye tuulul qiyam, obuwanvu Nabbi bwe yayimiriranga n'okugenda ku maviivi ne sujudu nga byenkana. Niffe twagala baimaamu abadduka speed dakiika 2 dakiika 3, hata abamu bawona imaamu amateeka, tetwagala juzu half, saaza half. Era imaamu n'ageza n'asaaza juzu, ojja kugoba abantu oba bagende beesaaze mu maka gaabwe basaale ezo hafu juzu. Lyolinaga ojja kugoba abantu bebakuwa n'edduwa, asoma edduwa nyimpimpi. Basiraamu mwe mugenda mu kabuli,
tugenda eri Allah naye tugenda naki bino betugenda nabyo kati nabbi oga nti man qama ramadan omuntu bwayimirira imanan wa ihtisaba ddala nga mukkiriza amanya agenda kubalibwa naye ffe twagala abo ba speed naye tunulira ensaala ya nabbi okuyimiriraako n'okugenda ku mavivi bikola ki byenkana naye ffe nejjuzu tukaaba amaziga tetwagala gikola ki kugiwuliriza nga bagisaaza baganda bange abasiraamu ennaku zetulimu nnaku za bbeeyi muyiikirire okukolamu emirimu emiki emirungi buli omu alulunkana okulaba nga tava mu mwezi guno gwa ramadan okujjako ng'alina omusiibi gwakoze eki gwasiibuluddeyo n'amuliisa n'amuyamba muwe ku zaka abasuubuzi muli bangi muwe zaka mu maali yammwe muwe ku zaka singa abasiraamu baali bawa zaka mu butuufu bw'ojjiwa n'abagigaba ne bagigaba mu butuufu bw'ojjigaba singa enamba y'abaavu mu basiraamu ntono naye abasiraamu bennyini tebawa zaka abamu ne bamala gakwata bukwasi sente neyekuba endobo yakwata bukwasi tabala kiki bwomugamba nti olina obukadde 5 buvaamu sente bweziti alabanga ennyingi naga nja kukuwa 10 sheekhe naye nga zaka ey'obukadde 5 evaamu emitwalo 10 bantu bamala gatuula mubale emaali yammwe ebyobugagga bye mulina muwe zaka mu mwaka mulamba oyinza okuba ogenda kuwa emitwalo 7 naye mufaani asobola okuliira emitwalo 7 omwaka noga nti nze bajeti yange ey'omwaka mulamba ndi emitwalo 7 tuganya okuwa zaka taddala mwezi guno gwa Ramadaan munitiriza okuwa zaka saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke embaddu be abalungi abawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga obulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obuli mu nnaku lino 10 erisembayo saba Allah subhanahu wa ta'ala tugabirire obulungi obuli mu kiro kya Lailatul Qadri tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe ensobi zaffe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tere baraka mu buwangazi bwaffe tukwegalira ayi Allah subhanahu wa ta'ala otusitule madala bulamu buno obwensi n'obulamu obwakhira tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffennanga bw'otukuŋŋaanyiza mu kifo kino otukuŋŋaanye mu janaayo firdaus bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bana yabasigazaamu ku ssente mu mutima omulungi olw'obukkiriza bwe mulina imaani mwongere okuwaayo ko mu kkubo lya Allah Allah abaggulirewo 10 ekyo kyowaayo musiraamu sabirako nnyo eddwa ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusaasira abalina ku ssente muziweereze wano abalina ku ssente obusiraamu bwa wano bwetaagwa basiibulukukira wano bangi leeta ku ssente 10 olwo abantu bajja kulisiibulukukirako bala nti osaddaaka twongere okuwaayoko muweeyo ssente saba Allah abaggulirewo muleete ku ssente Allah ayongere okubaggulirawo biidhinillah